amawulire agali mu kubeera nga tegatambula wiiki eno yonna era nga amawulire gano tegana kubeera nga temunange gakka wansi amawulire ago nasobola okubeera nga tenange nkuwaako ku bimu ku ebyo ebigakwatako era nga amawulire ago ebimu ku ebyo byalimu omuyimbi Rema Namakula munange yakigwako oluvannyuma okubeera nga temunange eyali bbaawe oba bbaawe amanyikidwa nga Dr. Hamza okubeera nga temunange yavuddeyo nabeera nga ate amukubako ekibaati era nga amawulire agali mu kubeera nga tegatambula mbu waliwo akakyala kava mu ggwanga ly'e London oba mu ggwanga ly'e UK era nga mbu Dr. Hamza ebiseera ebisinga manyina okubeera nga temunange agenda nako akasinkana saidi zeeyo ne bagenda e Zanzibar ne bali obulamu ne babeera nga te ensonga bazikwasaganya era nga agali mu kubeera nga tegatambula omukyalo ono ali lubuto mujja wa Rema Namakula era nga very soon bagenda kubeera nga te bakola enteekateeka kino nno Rema Namakula ekyamazima kiri nti amawulire olwamugwa mu matu tegamusanyusa era ko kubeera nga temunange akwatamu ebye kakati nno mu kubeera nga temunange yakuttemu ebibye oba yakwatamu ebibye olwamugwa kubeera nga amawulire gano gatambula yatuddeyo naye kubamu mutima naga naye kiki ekinobya kubanga omusajja ekyamazima kiri nti natwala mufumbo lwaki mbeera nga nzikiriza kuva mu maka ate nga naye kenyini omusajja nina gye namujja so Rema Namakula finally amazina beera nga temunange akomawo mu maka ge naye aweereza mujjawo obupaka obukambwe ate kyakoze Dr. Hamza amulalise byonna amina mu katambi awo ngenda kubeera nga tembikutirawo so olwokubeera nga te owulira embeera nga bwetambula saidi zeyo naye nga bannange sibyawunda akamola Rema Namakula naye bamuzaako kakati gwe munnange gwe gwani mubeere nga temuguma kubanga ebintu byo kirabika nga bigenda kubeera nga te bikyuka mu maaso so ngenda kubeera nga tenkutirawo ensonga ezo za Rema Namakula sakuni obutabbi bulala bungi nnyo tulakalira nti taka ekigalo likinga ate sharingirako abala comment section wansawo genda wansawo tuwendowooza kulowooza ki ku nsonga eziri mu kubeera nga ate zitambula teweerabira kubeera nga tosubscribinga oleme kubeera nga tosubwa amawulire kika bwe kiti buli we naabanga kutuusizzaako nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temubaawo Singure mungebito Wishetore byanje Back up Tali yo Alright, let's soko linde soko nkenderezeko ka So nkenderezeko mbuza eyano byakimanyiko nti yanobye oba bangambi wanobye dda nobe nkulekerani nkulekerani nze kankubulire ojja kuneekuliramu mulago omanye abakazi b'okwana nogamba bannaayi yense ojja kuneekuliramu mulago nwanzago mama nzojja kuneekuliramu mulago kyenyina okubuulira tayo omishara nje naye bantu esaala nga mukisabira mbi nnyo nkyuseemu ku ssaala nammwe mujja funa ebirungi ng'essaala zammwe ennungi naye nammwe mweroga mwekka naye buli lwosabira omulala ekibi ate gw'osinga okuba obubi si kyo spread love nawe ofune love naye nga nze ojja kuneekuliramu mulago kyoze nkubuulira in fact you should be worried you need to be worried oh my God Singure mungebito Wishetore byanje Back up Tali yo Alright, let's soko linde soko nkenderezeko ka So nkenderezeko mbuza eyano byakimanyiko nti yanobye oba bangambi wanobye dda nobe nkulekerani nkulekerani nze kankubulire ojja kuneekuliramu mulago omanye abakazi b'okwana nogamba bannaayi yense ojja kuneekuliramu mulago nwanzago mama nzojja kuneekuliramu mulago kyenyina okubuulira tayo omishara nje
naye bantu esaala nga mukisabira mbi nnyo nkyusemu ku ssaala nammwe mujja funa ebirungi ng'essaala zammwe nnungi naye nammwe mweroga mwekka naye buli lwosabira omulala ekibi ate gw'osinga okuba obubi si kyo. Spread love. Spread love. Spread love. Nawe ofune love. Naye nga nze ojja kunneekulira mulago kyoze nkubuulira. In fact, you should be worried. You need to be worried. Oh my God. Omunene w'ekibuga Saimo yabba ssente za mukunja nga bali e London ku kivulu kya Bobi Wine. Omunene w'ekibuga Saimo ng'era mukozi ku Bukedde TV, ng'era mukozi ku Bukedde Fama, kituufu yabba ssente za mukunja nga bali ku kivulu kya Bobi Wine e London nga omukunja atasera bw'agamba. Bannayuganda, omukunja atasera agamba yali ku stage ng'ayimba ku kivulu kya Bobi Wine era Saimo ye yali MC. Abantu ne bamufuuwa ssente empitirivu nnyo era Saimo nga ssente zo gwazikwasa. Mu ssente ze baamufuuwanga ku stage mukunja agamba yalabamu obupapula obunene naddala, yalabamu akapapula ak'ebitaano aka dollars eza Amerika, n'alabamu akapapula ak'olukaaga era mu dollars eza Amerika, n'alyoka alabamu obusente obw'ebibiri, obw'ebitaano, obw'ebina eza Bungereza ziyite pawundi. Naye nga sheewedde omusajja gwe bayita Saimo yajjamu obupapula obwo obunene n'amuwa essente ez'obupapula obutono, budoola emu, yuro emu, pawundi emu. Kati mukunja nga yeebuuza empapula ziri ennene nga teyazirabamu era ziri luddawa. Yogayoga nga Saimo bamukutta amalaka. Saimo nakkiriza n'agamba nti nno bw'oba ogamba nti nakubba kansinge laputopu yange njikuwe nkufunirayo ne miliyoni za Uganda 3 ngenda kufuna wanaazimpa. Kaakati amawulire ago bwe gatuuka ku Edimizaya nendaba n'obutambi Saimo nga bamukazizza era nendaba obutambi nga kkiriza okuwayo ebintu ebyo. Edimizaya nenvaayo nenjagala nsomese eggwanga ebigambo bino. Ekisookera ddala mukunja watulimba teriyo kapapula ka dola ka nusu bitaano ezo wazirabawa era akapapula k'ebitaano kuwalaba kaali kansi ki kubanga tetulinayo dola mu nsi yonna ya bitaano nga ya Amerika era tewaliyo kapapula ka lukaaga pawundi lukaaga teruliyo era teriyo kapapula kawamu mu nsi yonna nga kakola nusu olukaaga nga kali mu pawundi oba mu dola oba mu euro. Kitegeeza points ezebbiri zimala okulaga nti mukunja olimba, oli muyaaye, oyagala kwonoona linnya lya musajja na kumukolerako mawulire era wali onoona. Kubanga ekirala muntu bw'abeera ng'ali ku stage ayimba ng'azina amanya ate ssente ze bamuwadde. Kitegeeza nti omuntu ono mukunja bwe yali ku stage yali akonsentratinze mu kubala ssente ekitasoboka. Ekyo nakyo kikulaga mukunja alimba. Mukunja ayagala kwonoona linnya lya munnamawulire aga Katonda mu ggulu. Mukunja oli muyaaye. Okusinziira ku Edimizaya nze bwe ngattagatta n'enjawuza nendabira ddala nti nno netiwaka nga zindaga oli muyaaye. Mukunja oyonoona linnya lya munno. Kaakati bannayuganda nabasomesa dde ekigambo kye bayita history ne mbagamba nti history is part of your name. Ate omusango omukadde gwe gusala omupya. Kansooka entereere namu. Omukunja atasera yavaayo ne yeebika nti nno abasezi baamuliira ebukunja era ne bagenda ne ku poliisi
mikwano gye ku poliisi y'e Katwe ne baggulawo omusango oba kye bayita search warrant okunoonya Mukunja nga bo bagamba omusezi yamulya. Mukunja yeekweka okumala wiiki nnamba ku wiikisi 2. Bwe yakomawo bannamawulire ne bamubuuza baatugamba omusezi yakulya ate ovuddewa. Mukunja n'agamba abasezi baamukwata ne bamutwala we bagenda omuttira n'abaddukako n'adduka mu kibira era ebbanga lino lyonna erya wiikisi 2 abadde mu kibira. Oyo ye Mukunja. Agamba nti Saimo omusajja professional journalist akola ku TV, professional MC akola ku radio, MP material, nti yamubba sente ze. Sinali ey'okubiri Mukunja yavaayo n'agamba nti omusajja gwe bayita Gerard Kiweewa eggaali ezikozeeko yamubba sente Muzeeyi Salimu Saleze yamuwa. Era olutalo Dwali Kololo ku airstrip ku stage abasirikale abaali bakuuma General Salimu Sale ne bakuba Mukunja kyekiri kye baamutwalira ku ddwaliro n'agamba nti baamwabya amanege. Naye ng'ekyamazima kiri nti yali agudde olutalo ku Muzeeyi Kiweewa n'amukwata n'amukubaakuba ku stage ng'ensi yonna eraba. Naye ng'ate sente baali tebazimuwadde. Oyo ye Mukunja agamba nti omunene w'omu kibuga yamubba. Sinaali ey'okusatu Mukunja najja n'agamba maama Alima Namakula juuzi jjojjojjo nti yamubba sente, nti yamuvaayo Mukunja amukwasa sente n'azibba. Naye ng'ate Mukunja takwasangako maama Alima sente wadde 10. Sente yaziwanga Hanson Baliruno. Be bamanyi bye baateesa. Omukazi yavangayo naye agamba bannaye mwana gwe lwaki onswaza? Sente wazimpeera wa? Mukunja n'alemera ku mukazi. Okutuusa ekiseera bwe yeekuba mu mutima n'agamba nti mu butuufu maama nimba sente nali nzikwasa Baliruno era sente nzibanja Yusuf Baliruno omuyimbi Hanson. Oyo yavaayo n'agamba nti nno omunene w'ekibuga yamubba sente. Omusajja ono Mukunja n'avaayo era juuzi n'agamba baganda bajjalya Waluda baamubba sente miliyoni 15 nga bwe yali ku kitanda ng'agambye nti amanege baagaasa lwe yakuba Muzeeyi Kiweewa Kololo. Omukyala gwe bayita Jalya Waluda ali mu Amerika yamuyamba n'amutwala bamujjanjabe mbu sente ng'azisa mu baganda be mbu nga tezituuka eri Mukunja. Mukunja avaayo n'atabukira baganda ba Jalya ng'alinga sente yazikolerera. Oyo nno yagamba nti nno baamubba sente nti Saimo omunene we mu kibuga. Bw'ogattagatta ebintu ebyo byenkuleetedde okakasa omusajja ono aggyibwako hadiisi nti baamubba omunene w'omu kibuga. Omusajja amaze ebbanga ng'abala sente empitirivu. Saimo w'omu kibuga mukimanyi bannayuganda abategesi b'ebivvulu Uganda bayita mu Saimo ne bamukwasa sente empitirivu abalansinga abayimbi n'atabbako wadde 10. Okimanyi ba business people e Kampala Uganda bawa Saimo sente ez'obulango ku bukedde ne ku radio n'azituusa nga tajjeko wadde 10. Era okimanyi ne show yennyini Omukunja gye yagenderako e London omusajja gwe bayita Joseph Jobs Link yayita mu Saimo omunene w'omu kibuga okukwasaganya abantu bamukunja. Kitegeeza Saimo ye yawa Mukunja omulimu gw'omutwala e London. Kiriza obagaana Bobi Wine bwe yagamba omusajja gwe bayita Joseph Jobs Link nti tugenda ne Mukunja. Kaakati Joseph Jobs Link n'akwatagana ne Mukunja era ne bakwatagana ne Saimo. Saimo byonna yabikolako paka kutuuka kuteeka mu visa nga Joseph Jobs Link atuma Saimo naye kyamusasuddemu kumubbisa kumwonoona. Ebyo bye mbigatta naawe bw'obigatta olaba Omukunja ataseera aggyibwako hadiisi. Gwe wali olabyeyo kapapula ka $5
wali olabyayo ku euro oba pound oba dola akapapula ak'olukaaga nti nedda kuba tekaliyo mu nsi yonna. Bannayuganda njagala mbategeeze Edimezaya, abantu bangi nnyo abaagala okukolera amawulire ku mannya ga bannaabwe, naye mukunja ku luno kikulidde one time man. Olw'ensonga zino bannamawulire Uganda bagenda kusibira ekkookolo, kubanga gwe buli muntu omumanyira omulaba mukolerako mawulire. Omukunja atasera jjukira bwe weefuula nti wawamba emmotoka ya Maama Alima Namakula ebitaliiyo. Omukunja atasera kaakati ku ma TVs ennyimba zo olaba zibadde essaawa zino tezivugako. Kati bonna bannamawulire abakola ku TV abakola ku radio bagenda kusibira ekkookolo. Ate nga jjukira ebivulu byonna ebibeera mu Uganda, bannamawulire abakola ku TV ne ku maradio kati be basinga okubeera ba MC. Olajja gamba sikola ku mukolo, sikola ku show nga kuliko omwana oyo. Talenti ogiziise. Agakatuna mu ggulu. Tolina wogenda kuddamu kulabikira okuddako ebintu bya Bobi Wine. Kubanga abantu abayitiriddeko bamanyiira. Teri promoter agenda kuddamu kuteeka ku nnyonyi. Kubanga oba oyagala kwonoona kintu kyabwe. Kaakati essaawa zino abo basayimo bacoordinatinga ba promoters bangi mu nsi ez'enjawulo. Kigenda kukulya era ennyonyi wakomye ku London. Kkiriza oba gaana. Kubanga n'abantu bennyini ab'e London nabo kati beebuuza muntu kyona ataliimu ka buntu. Era nange neebuuza omwana ono ataliimu ka buntu. Ekintu kya Sayimo wali badde okikwasaganyizza mu nkwasaganya entuufu. Ate njagala nkubuulire mukunja ba MC bonna e Kampala balya ku bayimbi. Gwe osoose okuyimba, gwe basoose okufuuwa. Kamiliyoni bamufuuwa. Kamiliyoni bali bamufuuye ddi najja n'asiriwalira ku bantu. Bebe Cool bamufuuwa, yali asiriwalidde ddi ku bantu. Bebe Cool, Bobi Wine, abo bonna babafuuwa. Kyogamba nti no ye Bobi Wine talaba nti no MC ali ku stage amulyako. Bamisa Kisemakula babafuuwa ssente. Ba Ronald Mayinja ba Alien Skin. Naye yali avuddeyo n'agamba gundi abbye ssente zange ku stage. Kubanga bakimanyi ba MC nabo we baliira. Naye gwani alowooza nti nno gw'oli wa kitalo. Omusajja mwamufuŋŋanyizza n'atuuka okukkiriza, mwamufuŋŋana n'atuuka okukkiriza n'agamba yes kankuweeyo miliyoni 3 ne laptop. Kubanga mwamutulugunyanga laba erinnya lye ligenda ng'alina okwetaasa. Nga be bakwata omuntu ne bamutwala mu tocha chamber ne bamutocha linga n'atuuka okukkiriza nti bannange munsonyiwe nakola omusango guno. Naye ng'agukkiriza lwa bulumi era ne kkooti ekiwulira. Bamubuuza waati n'agamba nti omusango nagukkiriza kubanga bantocha linga ekimala. Ono Sayimo mwamutocha linga. Tabbangako ku ssente. Ate njagala nkubuulire igwe Sayimo n'abalala abategesi b'ebivvulu. Abaana bano aba NUP balimu akantu ak'okumanyiira. Kyova olabanga buli muntu bamulwaza buli kika kya ndwadde. Be bamanyi omutemu, be bamanyi omubbi, oyo gundi munyampi, oyo gundi yalwala kino, oyo gundi mubbi. N'olw'ensonga eyo mudiiringe nabo nga mubamanyi. Mukunja atasera otulabyeko nnyo. Okitegedde gwatayina luyimba lw'olina, gwatayina mpisa, gwe yayita ow'ekitalo man. Mukunja banna abali mu ati baw'ekitiibwa. Nze okimanyi oli muganda wange era nkwagala nnyo, naye for this nze nina okuyimirirawo ne ati. Abantu nga mmwe mwagala kutonoonera ati wetukoleredde ebbanga eddene. Kati n'omuntu omulala atunda ennyaanya ajja kuva yamanyire radio presenter oba TV presenter, which is stupid. Awo nnwanirawo okukuka ejjembe kanzire ekalangaalo. Bombo youth mukunja kenzije Kampala ngenda kukugalamiza.
era olina okwetondera omunene w'ekibuga ne bannamawulire bonna kubanga indisipulini yo egenze wala nnyo mu nsonga zino. Omukunja atasera ndabira Shiba bamuyitaani Queen Shiba King Shiba ne bannange mukunja mu mannya gonna n'oddira omulalu n'omutuuma erinnya lya Shiba era n'oteekako King simanyi Queen musajja gwe oyagala entalo. Oyo gundi alwala kino, oyo gundi mubbi. N'olw'ensonga eyo mudiringe nabo nga mubamanyi. Mukunja atasera otulabyeko nnyo. Okitegedde gw'atalina luyimba lw'olina, gw'atalina mpisa, gwe yayita ow'ekitalo man mukunja. Banna abali mu ati bawe ekitiibwa. Nze okimanyi oli muganda wange era nkwagala nnyo, naye for this nze nina okuyimirirawo ne ati. Abantu nga mmwe mwagala kutonoonera ati mutukoleredde ebbanga eddene. Kati n'omuntu omulala atunda ennyaanya ajja kuvayo amanyire radio presenter oba TV presenter, which is stupid. Awo nnwanirawo okukuka ejjembe kanzire ekalangaalo bombo youth mukunja kenzije e Kampala ngenda kukugalamiza. Era olina okwetondera omunene w'ekibuga ne bannamawulire bonna kubanga indisipulini yo egenze wala nnyo mu nsonga zino. Omukunja atasera ndabira Shiba bamuyitaani Queen Shiba King Shiba ne bannange mukunja mu mannya gonna n'oddira omulalu n'omutuuma erinnya lya Shiba era n'oteekako King simanyi Queen musajja gwe oyagala entalo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.